munange omutonzi waffe yakola ki omutonzi waffe yasalawo oba oyina ki oba otamba na mundu nga zizikuuma oba olowooza nti gwe wasooka mu nsi muno oba olowooza nti gwe buli kimu gwe ndi kamala byonna essaawa ejja kutuuka bakutwala okugalamizaayo ng'akataka basazeeyo katonotono. So ensi eno tebemazangamu, ensi eno gye mulaba eno mulekeraawo okudaalira bannammwe lwakuba mulina obusobozi. Tozibikira mikisa gya munno olw'okuba osobola. Ekyo nkibagambye. Kakati nga ntandise ku mulamu ogwa leero, nze nagamba dda abantu bannange mbeegayiridde naddala mu abaasoma mukole research ku masimu gammwe munoonyereze. Nabadde nkola research wano ku nsonga zino ezigenda mu maaso ez'emmwanyi. Manyi nze nyumira nnyo okola research wange wano butonotono ne nzija ku mpewo nga ndi steady. Kakati no njagala bagamba kiki ekisinga okuleeta ssente mu Uganda. Waliwo ekyobugagga kye bayita zaabu kye tuyina mu myaka egyo kye kisinga okuleeta ssente. Ekyobugagga ekyokubiri ekisinga okuleeta ssente mu Uganda ky'ekyobugagga eky'emmwanyi. Emmwanyi bwebanga yeyokubiri mu kuleeta ssente kubanga zaabu yakulembera emmwanyi ne ziddako. Njawo bategeeza mu abawuliriza muyige okukola research. Buli kimu tomaga kibuukira sooka onoonyereze. Lwaki abantu kubanga ninjaga baggula maaso lwaki abantu balemedde ku ky'emmwanyi. Ekisooka emmwanyi enje mulaba Vietnam bajja muno ne bafuna endokwa kubanga Brazil yesinga producinga the highest producer of coffee ye Brazil abaddako e Vietnam. Oba mumpulira oba temumpulira. Brazil ekolera ddala emmwanyi ezitambulira ku miliyoni nga 6 bags. Kati Vietnam etambulira mu miliyoni nga 5 ez'ensawo. Kati Uganda tuli wakati wa miliyoni 7.8. Naye ate emmwanyi ya Uganda nungi nnyo. Oba mukategeddeako emmwanyi ya Uganda nungi nnyo. Kyova olaba gavumenti oba ensi ez'enjawulo zijettanira. Kitegeeza nti kasatu batukoze nga tufunye ensawo ezisukka mu 3 kubanga targeti yaffe badde wetukira mu 230. Tulina okuba nga tuproducinga ensawo miliyoni 20. Bwe tuna producinga ensawo eziwera miliyoni 20 tujja kuba tuhitinze jackpot. So kyovola bakikakatako gwe ali mu Busoga namu kutandika okwettanira emmwanyi oba tuli ffenna. Era abantu ababeerawo ku lw'emmwanyi basuka miliyoni 13 mu Uganda abaliwo ku lw'emmwanyi. Tutegedde. Kakati walipata mbuza Lubowa Kyemba mwogera nnyo ekitongole ekya UCDA Uganda Coffee Development Authority kikola ki? Kitunulira nnyo omutindo gw'emmwanyi. Kati wali ekinyusi nti UCDA ne ba MP abamu tebabimanyi. Abamu tebabimanyi bali mu bikwate. UCDA etunulira nnyo omutindo gw'emmwanyi. Era ejja neeraba mutindo kigwe gw'oyina gw'otwala katale. Era ne mu byensimbi okunegotiatinga UCDA olw'okuba yetunulidde omutindo wano mu kikatale k'ensi yonna batunulira emmwanyi yaba UCDA ne balaba beekwatagana n'akatale k'ensi yonna. Lwaki twewandiisa
bawandiisa abalimi b'emmwanyi kubanga kikolebwa mu nsi yonna nti abalimi b'emmwanyi balina kubanga kino kyekyobugagga ekinene ensi ennyingi zenjogeddeko awammanga oba kale ensi zettanira nnyo emmwanyi. Emmwanyi it is a strategic commodity si y'Abaganda, kyatunzi ekyenkizo. Nkuddiremu emmwanyi kyatunzi kyankizo mu Uganda muno. Kakati twetaagisa abakulembeze abalina vision, abalengerera ewala, abaagala Uganda, si kweyagaliza bo wabula abaagala Uganda. Obuzibu tulina mu nsi muno tulina abakulembeze abeeyagaliza nga bo. Waliwo abakulembeze abeeyagaliza nga bo. Ekirala argument yabaddewo nga minisita ayogera ku nsonga eya UCDA. Batunulira nnyo okugamba nti ebitongole bya gavumenti ebitazza magoba, ebitongole bya gavumenti ebitatambula bulungi. Kakati UCDA teyaliimu. This is where the argument is. Nti ekitongole kibadde kikola obulungi ne minisita wakyogeddeko bulungi, lwaki mwagala okizza mu ministry? Ng'ate ministry eno y'emu eyina ebizibu byayo. Vanilla yagenda bwatyo, bintu bingi nnyo ebyennyanja bibyawe bityo. Kati eno authority eya UCDA, eya UCD, Uganda Coffee Development Authority, yo mulimu gwa kutunuulira mutindo. So kakati ebintu bino bwe mbyogera abamulowooza Lubowa bamala googera kati mbadde nja mbalaga kubanga wabaddewo yambuuza Lubowa Kyemba lwaki mwesibye ku mmwanyi. Ekizibu ky'emmwanyi kiki? Lubowa mwesiba ku mmwanyi kiki? Kyekiri mu Uganda, lwaki mwesiba ku mmwanyi? Kakati kambatereko Katikkiro wa Buganda. Yabatireko wano Katikkiro wa Buganda. Tekati gundi ebadde kino. Tatugidde ebifaanana okubonereza Abaganda. Bw'ate etteeka lyabadde ly'Abaganda alyoka ayogere ku Baganda. Yampeereza obubaka tuwuliziganya. Yabyegaanye mu bubaka bwe yampeereza. Wabula ababaka abava mu Buganda, abava mu Bugisu, abava mu Ankole n'awalala awalimu emmwanyi baagala UCDA esigalewo. Lwaki ebirowoozo by'ebitundu ebyo tebissibwamu kitiibwa? Bagamba nti ensonga twazitaddemu obusosoze bw'amawanga. Temwabawulidde? Naye eyatandise ebyamawanga yabadde ffe oba ani yatandise ebyamawanga? Kino si kye bayita ekiso ky'embuzi. Eyatandise ebyamawanga ali wano mu Bulange. So oyo Katikkiro wa Buganda ensonga ayogedde mu Luganda nange njogera mu Luganda mbiwulidde sijja bigenda wala. Kakala tewaliwo omusajja abakugu abalimi nabafunye ab'emmwanyi 666.6 acres ndi mulimi wa mmwanyi. Eka y'emmwanyi egendamu emiti 405. Eka emitwalo 3,606.6 egendamu emiti gy'emmwanyi milioni 17. Yagamba yagabye mali. Emiti gy'emmwanyi milioni 17 n'emitwalo 3,997. Kati bw'aba agamba nti kano nsamba fe twalisalako ntumuyita samba mumanyi abadde OWC coordinator w'Erwembe y'ensamba lwakuba fe tumuyita samba zibeere emmwanyi emilioni 17 n'emitwalo 3,997. Zino emmwanyi emiliyoni emu n'emitwalo emiliyoni emu n'emiti 74 buli eka oba osimbyemu emiti 25. Kisikiriza nti president ayinza okubasirako. President akulaga yakayanira mu production tubadde tuli mu covid afamire plan n'enandi byali bikola bulungi. We twalituukidde mu mwaka gwa 2013
Bannayuganda lwaki twatuka mu 2013 nga bannayuganda ebitundu 68 ku 10 tebanayingira mu man economy. Naye OWC bwe yajja n'egabe emmwanyi mu kiwandiiko kino kyennyini ne tulinnya era waliwo ebitundu 67 ku 10 abantu bayingidde mu man economy. Era president akugamba wano mu kye bagamba nkyabudde president nti UCDA eremedde omulimu gwayo kubanga tegabye mmwanyi zimala ne production terinye. Nenewunya president ayinza okubanga tamanyi mandate ya UCDA to regulate on farm and off farm activities. Regulate UCDA mu mandate yayo temuli mu kugaba mwanyi. Surprisingly mu kiwandiiko kino kyennyini abagamba nti president yakiwandiise appraisinga nnyo OWC okuba nti yeereesa abantu mu man economy ng'egabe mwanyi. Kyokka OWC tegabanga mutima gumu gwa mwanyi mu byafaayo bya Uganda. It is Uganda Coffee Development Authority that has been distributing coffee. Kakati nabijje ku NBS TV kubanga noji wa credit nga omusajja oyo mulimi wa mwanyi yagamba Uganda Coffee Development Authority ye regulator tunulira omutindo n'ebisigadde. Kakati OWC Operation with Creation si yebadde egabe mwanyi ye mu bigambo bye oyo mulimi nafunya interest okiwulira sitegeza ngagamba n'ekiwandiiko kye kibaga nti president yakiwandiise nga yekuba nyempa wa kuba bamwadde n'ebipimo nga kiraga nti to producing a bags 7 million 7.8 naye bamulaze nti abadde abalamuzi acres n'ebisinga mbadde muwulira atuuse ne mu bags 10 million 17 naga kino kyabadde kifu katuzeeyo nze nyayo babuliranga Lubowa Uganda eno ffenna tugyagala ate sijja balimba abamu ku ffe twagala Uganda okusinga n'abakulembeze ab'enjawulo batukulembera. So ensonga eno ey'emmwanyi bagikwate bwegendereza na bwegendereza kati mpulidde ba MP bagenda kulwanisa Baganda ate mu parliament kati mmwanyi yafuuse tribal. Naye of course ekiboogeza abo abamu ku ffe tukimanyi. Nze nyaba bulyako ekintu ekimu bannange muli empola. Nze Lubowa singa ndi mugagga nnyo singa nayagalanga kulya singa buli ekijja nkirya singa ndi mugagga nnyo singa ne ku radio sikyakolako. Nze waliwo omuntu omukamba weyo testimony yaŋŋamba Lubowa oyogera nnyo kadaaga njagala tukuwe ssente otandike okulumba nga kadaaga ku mpewo. Ekyo yo mumanyi sijja mwogera ate musoga naye nga ali ankubira essimu aŋŋamba njagala otandike okulwanisa mama kadaaga tulina ssente zitugenda okuwa. Ekigambo kyenjogera kirinako obukakafu. Singa nali njagala ssente nandibadde nzija muno nga nvuma nkadaaga buli kanako. Naye natunuulira abantu abakuusa omuntu nga ngamba nti genda ovume kadaaga genda ku mikutu gyo egya social media mulumbe. Singa nali njagala ssente nandikikoze era ssente ze bali bagenda okumpa nali zova mu bwavu. Naye ssente si buli kimu. Kyova ba MP mbabuulira ssente si buli kimu. Muteeseze eggwanga bannange ssente si buli kimu. Eggwanga lyaffe ddene bajjajjaffe balitulekera bulungi. Wano ku bikajjo nalengera abasajja abalimi nga bafa n'ebikajjo bambi. Naye abantu bafunayo ku busente okuva mu bagagga ne balwanisa ate abalimi b'ebikajjo. Ekyo nakyo kankyogere ku radio eno. Naye ng'ate busoga abaana abasajja abagagga walidde mu bikajjo ne bakwatirira ku bantu bangi. Ne bannanga kye tulina mu Uganda muno omululu. Abantu balina omululu. Abantu balina omululu. Essente zigenda basuula ewabi. Ate mwe muyina ssente nena mukyayagala okulya. Bantu mwe muli babi. Kati ffe tuwogere ki? Ze nninda za mwezi. Kale abantu bange enja tusinkane nkyalo wakuna nze Lubowa Kyemba
Mukama Katonda takuumira mpeera abankuumire wadde gyosinze mulagira naye bane twagale nnyo ensi yaffe. Eno yo programu yo evening drive lyanda kulyanda mw'ompulira amawulire sawa ku saa